Amusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bbango otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV era nga okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno gonna yonna gy'osinziira okuba nga otuwuliriza. Kaakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo gennyamiza. Wabaluseewo olutalo ssinzeggu olwasituse olupya olwalabikibwako mu mwaka gwa January omwezi ogwa January ng'olutalo luno lutandika olw'abayeekera ba M23 nga bagenda mu maaso n'okuwamba ekibuga Goma eri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kaakati olunaku olwokutaano n'olwokusatade n'olwomukaaga olutalo lwabaluseewo ekiro okutandika n'essaawa 4 ez'ekiro era abatuuze bagamba amasasi gagenze maaso n'okuba nga geesooza ng'olutalo luli wakati w'abayeekera ba M23 abagenda maaso n'okuba nga bafuga ekitundu kino ekya Goma kye baawamba gye buvuddeko emabega saako n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ge bayita Wazalendo. Kaakati nno entabo yavudde kuba nti amagye gano agawalendo okuva mu Democratic Republic of Congo gazze nga gaagala kusalako kitundu saako n'okuwamba officers abali petwandiise nga ba casualties abali mu kufuna obujjanjabi mu kibuga ekya Goma. Naye newankubadde bagisiza force tebaaganyiziddwa wadde kujjayo wadde muntu n'omu. Ababaddewo ba witness bagamba nti nno amasasi newankubadde geesoozezza okutandika ssaawa 4 ez'ekiro paka ne ku makya ssaawa nga 3 gaawuliddwako nga gakyesooza tebaalabyeko casualty n'omu wadde yakubiddwa wabula ne badde banoonya abalwadde tebaalabyeko wadde officer n'omu eyakubiddwa saako n'abo abadde bakimiddwa. Era olugambo lugenda mu maaso n'okuyitiŋŋana nga abayeekera ba M23 beewera nkolokooto nga bagamba nti nno amagye g'eggwanga erya Congo gagenda mu maaso n'okutagetinga ebifo byaffe territories zaffe newankubadde tuli mu masekkati ga nteeseganya nga twagala kusiizinga fire go gagenda mu maaso n'okutagetinga era n'okukola obulumbaganyi obw'ekiro mu kasenta akamanyikiddwa obulungi nti nno mulimu n'abatuuze. Jjukira nti nno ataaka yavudde eno mu West region nebanga ekola obulumbaganyi ku kibuga Goma ekitwalibwa abayeekera bano aba M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wabula okusinziira ku kitongole ekya United Nations kigambye nti nno okuva olutalo luno lwatandika abantu bagenda mu maaso n'okuba nga badisplacingibwa abaana babulwa ku bazadde baabwe abantu bafa endwadde zeeyongera kati kigambibwa nti babalamu emitwalo 40 egy'abantu abaakagenda mu maaso okuba nga badisplacingira nga bayabulira ebitundu okuva mu Democratic Republic of Congo nga bagenda mu maaso n'okuba nga babundabunda nga banoonya ew'okuddukira baabuwe olwo kussa ku mawanga gano ag'omulirwano omuli erya Uganda, Rwanda ate Rwanda gye bagambira ddala nti nno ebaakinga abayeekera bano aba M23 ate baabuwe abatuuze gye baddukira okusobola okulaba nga bafuna obuyambi. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza ebisigadde tugenda kuba nga tubibaleetera enkya tubabuulire biki ebyavuddeyo oluvannyuma lw'ataaka eno okubeerawo wakati w'abayeekera ba M23 saako n'abajaasi abawazalendo wamu n'aba Democratic Republic of Congo government. Oli ku UG Update TV gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako ogwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti okujjukizaamu akatono Uganda ya deployinga dda amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo era ng'egamba nti no gagenze maaso n'okuba nga afuggaza abayeekera okuva eri mu Northern Kivu, mu Ituri provinces, mu Bunia, mu Beni bagenda mu maaso n'okuba nga bayeekera omuyeekera ono bamufuggaza yonna gy'abaali owa ADF saako n'abakodeko naye tebavangayo tukutangaaza lwaki bwe baba nga bagenda maaso na kulwanyisa bayeekera lwaki tebalwanyisa bayeekera bano aba M23 era towulirako nga bakoze move n'emu wadde n'ataaka n'emu ekyo tekikumala okumanya nti nno abayeekera ba M23 ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa balina enkolagana y'amaanyi ya muggundu okubanga buli omu balina endagaano ze baakola okubanga tontabaala sikutabaalanga
so kane Felix Tshisekedi yandibanga akimanyiiko kubanga tavangayo kugamba nti nno Yoweri Kaguta Museveni njagala odeployinga amajego gagende mu Northern Kivu mu kibuga Goma Bukavu gasobole okubanga gasalako abayeekera bano aba M23 tetukiwulirangako. Golowooza kiva ku ki? Jangu comment section otangaze eggwanga okusinziira ggwe nga woobiraba bino ebintu. Olowooza zino ensonga ani yeetooloola ku nsonga zino ez'otteeka olutalo mu Democratic Republic of Congo? Nze ngamba bwekitaba Sinakini mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibanga nakyakirimu emabega newankubadde amagye g'eggwanga eryadde aga Rwanda galabibwako buli mwaka nga gayingira gesonga enkambi territories za Democratic Republic of Congo. Naye Paul Kagame ow'e Rwanda si yeko ow'okunenyezebwa wabula abantu bangi abali emabega wa kino basaanidde okubanga banenyezebwa newankubadde abamu bakyekuusaamu nga bagenda okutebenkezaayo emirembe naye ekintu bakirimu ddala muli eri munda gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Mwe bali kwekomera ku Yugi Updates TV era nga nkutegeeza nkwagala nnyo gwe naali mu diaspora okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayungano. Mbagala nnyo tugenda kubanga tukomawo tubaleetere ebisinga ku bino. Mbagala nnyo mweraba.